Ebyama ku Kabenje Tamale Mirundi Junior ke yafunye bizuuse mu katambi kengenda okuzanyira ogenda kuberanga mwana tu obyerabirako nkusaba subscribing gwe atanaba nawe atana likinga video kusawe ne nyini nkusaba ogende maaso obirenga ogiraikinga. Tamale Mirundi Junior engeri gye yagudde Kabenje singeri ya bulijjo. Engeri teragira bambana abawala ababba abantu. Olwaba walaba nazukusaba koma nyoko kana kugwe gakopi gwe nazukujja mu nsawo ayasama tada ku simu yange agenda kugamba nafuna Akabenje ka boda nomboza wakagwako butya nanyina gwe ngendo sisinkana yankubira simu awo netwali ku kkubo boda neve ine tutomera emoroka neve ine tutomera netugwa mu mwala. Omuntu wakubira simu babo boyina gogendo sisinkana ngoli ku boda. Oyina kubira simu oli wa. Naye natuuka mbudde shako funika boda awojje. Togendayo. Ne bw'abaana webuzebuze. Boda gyogenda okufuna ng'ofulumya oleda abakimanyi wooli. Boda gyotera okufuna yabagitaddewo oluusi. Oba busukka abawa abakulaba nti olinye boda bweti oba wogenda okuyita baba manyiwo nti bwaba ali wano nga ffe tumugambe tuli wano aba alina okuyita mu kkubo lino ne bakutomera. Era nagenza otunuulira abantu bonna ababadde mu ddwaliro abasooseeyo nga baali bagugulanyeeko ne Junior kyekyabasoosezaayo emisinde. Bayinza okuba abadde bamanyi afudde oba ayinza okufa babiri bya siriyasi banange tebagamba nti nze banange tebagamba nti nze omwana alayika ayina abalabe be bayinza okunneekwasizaawo kati mwabo mwe mujjira nakikoze owaye tebantegeera kangende ndabe waliwo eyantegedde bampulidde. So Mama Junior eno message nji waggwe omwana mugamba akule omwana aleme kukola ntalo ku bantu enkyaba beeremu nga bali emmere ono muganda wange bulaza kula okola olutalo ku muntu mwesonyiwemu okumala ebbanga neddene muntu watuukira okuleeta taatawo mu nsonga gwe n'osigala ng'oseka enkya ne mulyamu ennemmere mu sowaani yemu mbu mukyaliddeko. Junior yiga okuteeka abantu omuntu bw'omusobya mwewale. Mwamanyira abantu bayomba. Abantu abayomba buli wakkakkana obusungu obuyomba ensonga abaagyesonyiye. Naye abantu abatayomba ababeereeyo ebbali ng'oboogeddeko oba ng'obavumye oba ng'obakoze ki ekisooka byonna by'oboogeddeko bisigala bitambula. Nze Ibula yanjogerako Gashumba n'atuyita tukkaanye. Twali oba ku Serena awo neŋŋamba Gashumba ono embizi ne bwe mba ngisonyiye oba ne mba ngyesonyiye tetuliddamu kukwatagana. Nze ne bwe nsanga Ibula nga kizuuse nti Ibula mwana wa kitaawo yamuzaala eyo biki nga bamuziika ku kijja kyaffe nkaziikulako ne nkakasuka mu mwala noyinza kukaziikako tokaziikawo. Oyo nno ye mukulu Godfather kansubire mbigambo bye osobodde okuberanga bwotyo omwerabirako maaso awo nyenda kuwa akatambi Katamale Mirundi Junior akalaga embeera gy'alimu essaawa eno omusajja akyetaaga essaala ababadde babiyita stanti ekyamazima kyo omusajja akyetaaga essaala akatambi ngenda beranga nkakuwa butereevu mu maaso awo guwekumire bwekuumizi ku video naye ng'oye mukulu Godfather kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga bwotyo mwana tu omwewulirirako yategeezezza nti Akabenje Katamale Mirundi Junior kandibanga kabadde kapange nti akabenje kano ke mwalabye si kabenje akali nnomo kogamba nti omuntu yandibanga yafunye accident yagamba nti akabenje kano kandibanga mwana tu kabadde kapange nga bwe mukimanyi nti Tamale Mirundi Junior blogger awedde emirimu era nga munnange mu mulimu gwogwo ayina bangi nnyo abatamumatira, ayina bangi nnyo bayogerako, ayina bangi nnyo bayisaamuko ku gaali kwegamba mu bantu abo abangi
mwandibanga mwanatu mwe mwavudde omuntu eyamutuusizza ku ekyo kye yatuuseeko. Bigambo si byange, bigambo bya mukulu Godfather. Era ategeezezza nti ojja nakwekanga nga mu bantu abasoose ku ddwaliro eyatuusizza obuzibu ku Junior oba eyaleetedde Junior okufuna accident y'omu ku baasoose ku ddwaliro awo nga beefuula abazze okusaasira Tamale Mirundi Junior, kumbe nga bazze konfaminga oba ddala akasajja kafunye accident oba kakyali kalamu naye nga be bamutuusizza mu mbeera eyo. Bigambo bya mukulu Godfather. Naye nga ffe twongera bwongezi kusabira muganda waffe Tamale Mirundi Junior ayongere okubeera nga mwanatu asuuka, ayongere okubeera nga mwanatu awona. Kakati kankulage katambi akaliwo essaawa eno, embeera Tamale Mirundi Junior gyalimu essaawa eno. Kano ke katambi kengenda okubeera nga nkuwa gwabadde tanafuna update ku kiki ddala Tamale Mirundi Junior kyaliko essaawa eno anaawona teyakoseddwa nnyo. Kankuwe kana katambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga gwe atanaba, naawe atanalayikinga video gena maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Wano mweyanza yendi muganda wange onofuna kumanyi ate kati olaba ntandise okwogera wadde bambika nabalabye bagaa nti omusajja afudde naye bannange musajja gwe weebale nnyo Don Chris. buzibu ki mu lukaya ffe eriwo eyange eyo eyange munnange kisumuluzo kisumuluzo basabasane bagisaba emiliyoni emu okuddamu okunkolera eminyolo nengamba kangirange paakinga kati lwaki ogipaakinga naye engeri kati gwe koze kamala byonna ate teeveeyo ebeeyi omusajja yansasulidde n'eddwaliro ansasulire buli kimu ekisumuluzo kati kisasule naye kisumuluzo akisasudde. obanzikuwo Manager wange ye muganda wange Bulijet mulabyewe ja ekizibu atya kamera jangwe kasi ya wange sasule ekisumuluzo ekyo saakulaba accident yaba kwese ente zange ono ye muganda wange Namuli sente za kisumuluzo ekyo muganda wange neyanza mukulaba ate bulenje bwa boda wano ku kyalo kyalo era bo kati babumazeewo ate naddamu kwekwasa ne bwa boda bwo tubuleke wano naye nga weebale nnyo Don Chris ono eyasoose okutuuka. Bannange mu nsi muyige okusiima ababakoledde ebirungi naye Don Chris weebale olw'omutima ogwo kubanga aliwo bakwano bange besitalabye naye gwe oba okutte omutima ogwo nobaako ne byonsasulira sikaani ezasoosera yazikoze eki nga bagamba nti omutwe guliko ekikyamu nange nti omuntu esalabadde kutya nange asanze wano biyeddwaliro yonna nagisasula mukyala nga badde yazadde mwana muwala nawe bakusasula biyeddwaliro yonna tubadde kule Embeera yo bwetyo bweri mu ddwaliro Tamale Mirundi Junior gyali mu kubeera nga ajjanjabibwa mu ddwaliro ly'Ensambya. Omukulu ono gye yaddusibwa nga mwanatu abiwala ttaka. Kakati omukulu oyo gw'ova okulabika nga weerabirako ye mukulu Don Chris y'omu ku babaddewo mu mbeera ne ya Tamale Mirundi Junior, y'omu ku bali mu kubeera nga bagezaako okwasaganya ebintu bya bills n'okusobola okulaba nga omulwadde afuna obujjanjabi bwonna obwetaagisa ate nga ne ssente bennyini be bali mu kubeera nga bwe batyo abaziteekamu. Kakati abasinga bali mu kwebuuza ddala oba olutalo lwa Tamale Mirundi Junior n'omukulu ono Don Chris yali stanti, kubanga nga accident kyenaba kubeera nga etuukawo bano ababiri baalinamukko kumbiranye, baalinamukko okusikaŋŋana omuguwa nga Tamale Mirundi Junior aweereza n'omukulu Don Chris nga naye akola ki ng'aweereza beerangira ebisongovu naye oluvannyuma ye Don Chris agamba ensonga baamala ne bazisootinga era baamala ne bazigonjoola ne zitereera. Naye nga ebyokuzigonjoola byo babadde tebannabituukako baffe abali eno abalabi twabadde tetunaba kutegeera nti oba ensonga ezo kyamazima ddala baazigonjoola. Kakati Don Chris era alina interview gy'akoze n'ategeeza nti ensonga zaabwe ababiri baali already bazigonjoola dda era omusajja agenza okubeera nga afuna akabenje ako
nga Don Chris ne Tamale Mirundi Junior nga batuuka ku ntegeeragana. Tamale Mirundi Junior ye yali agezaako kubeera nga akuba ate nga ayitira mu kampani eya Don Chris, ate ekitaasanyusa mukulu Don Chris wadde yadde n'omulundi n'ogumu n'amugamba ssebo byonna bikole naye weesonyiwe kampani yange, otherwise ojja kufuna obuzibu, nja kukola ekintu. Ate yagamba ebibye tebiggwera ku poliisi. Yate Don Chris mu audio ezafuluma yategeeza nti ebibye tebiggwera ku poliisi era n'awooninga Tamale Mirundi Junior amuyambe yeesonyiwe kampani ye. Kakati abantu babadde bagamba nti ddala mazima bano ekitegeeza balinga abali mu stand. Lwaki kati ono mukulu yasoseeyo mu ddwaliro naye ate ng'emabega kaawo tubadde tulaba okusikaŋŋana omuguwa mu makati g'abano, naye ekyo Don Chris olunaku olwaleero akikiri yalinze n'ategeeza nti okusikaŋŋana omuguwa kwaliwo, naye bonna bavubuka n'abavubuka baamala ne bakola ki? Baamala ensonga ne bazisootinga, era omukulu wafunidde akabenje ako babadde in good terms, babadde bazaawo dda omukwano gwabwe. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde ey'omukulu Tamale Mirundi Junior, naye nga gwe omulabi gwayagala Tamale Mirundi Junior nga byakola bikunyumira ekyamazima, weetaaga okubeera nga bwotyo omuteeka mu ssaala. Amannya agamu kye twategedde go gamenyese, amannyo agamu aga Tamale Mirundi Junior go gamenyese, era nga ne bw'aba alya akatambi nga bw'okalabaawo, ne bw'aba alya aliira ku ludda lumu lwokka. Waliwo ne byetutegeddeko nti eggumba ery'okukibegabega nalyo teriri mu mbeera nnungi. Kale ng'oggyeko ebyo byokka byokka mpozi n'ebisago bye yafunye ebyokumubiri, ate ng'ebyo byo tukimanyi bijja kubeera nga biwona, teyafunye nnyo kukosebwa kw'amaanyi nti ne sikaani nazo zaakoleddwa ne basanga nga n'obwongo nabwo omutwe guli stede, talina buzibu bonna bulala bwe yakoze eki, bulala bonna bwe yafunye. Wabula abasawo bo bamugambye agira abeerako mu ddwaliro kubanga byo ebintu bya accident bintu bizibuzibu, tebakujjanjabirawo leero ne bakuteerawo ne bakusibula ne bagamba nti genda owonere ewaka. Nedda, bayinza okuba nga munnange bakusiibudde ate nga waliwo kakuloti samwoyo ate ne kaleetera ddala obuzibu ne bakuddusa ne bakuzzaayo mu ddwaliro nga biwala ttaka. So mu ddwaliro bagamba agenda abeererayo ddala wiikisi eziwerera nga 2 mpaka bwe banaakonfaminga nti ddala talina yadde obuzibu, balyoka ate mwana tuba musiibule agenda abeere nga awonera ewaka. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde, naye nga y'omusajja mwongere okubeera nga bambi mumuteeka mu ssaala. Ku Mukutu Gika Media kubadde nkusaba osubscribinga atanaba, nawe atanalikinga video, genda maaso bwotyo obeere nga ogirayitikinga. Itira mu comment section obeere nga butereevu mpa endowooza yo. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.